Wangadi ategeezezza nti ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga bali wamu ne bannamikago bategese olunaku lw'eddembe lya bannamawulire olukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Meeyi era ng'emikolo emikulu gya kubeera ku ssomero ly'e Kittante. State and non-state partners stand side by side in reaffirming their commitment to a vibrant, resilient media sector. Key partners include the Uganda Human Rights Commission. Ono alaze obwennyamivu olw'ensimbi entono eziweebwa bannamawulire n'ategeeza nti wasaana okubaawo ekikolebwa mu bwangu buli munnamawulire abe ng'asasulwa ekigwanidde ng'akubidde abo be kikwatako omulanga okuleka bannamawulire okukola emirimu gyabwe awatali kubakuba ku nsoloboto naddala mu kalulu ka 2026 akabindabinda. We therefore call upon all actors and non-state alike, state and non-state alike, to renew their shared commitment to safeguarding media freedom, particularly through addressing the impact of misinformation and polarization by strengthening public trust in journalism, promoting financial sustainability to shield editorial independence from external pressures. Ategeezezza nti okukuuma eddembe lya bannamawulire ekkatala lya buli muntu nga tewali muntu yenna asaanye kuziyiza munnamawulire kubanga kye bakola kusomesa ggwanga n'okulimanyisa ebigenda mu maaso. The media must never be targeted for doing its work. All journalists deserve protection, dignity, and unfettered access to information spaces. Safety, dignity, and access must be guaranteed for journalists without fear or favor. Amaliriza asiima bannamawulire olw'okuweereza eggwanga lyabwe newankubadde nga bakolera mu bugubi obutagambika. During electoral periods, the media's role in providing credible information and fostering informed participation is critical. Ye kamishono okuva mu kakiiko kano nga ye Crispin Kaheru asinzidde wano n'ennyamira olw'amawulire ag'obulimba agasaasana naddala mu biseera eby'okulonda n'ategeeza nti nga baba akakiiko k'eddembe ly'obuntu baakukwatagana n'akakiiko k'ebyokulonda amu ne bannamawulire okusobola okumalawo embeera eno. Paul Kakande yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.